Eneyo program Mami Eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami Eyakolamu ku Delta TV. Tukole. Woman, a warrior is a woman. Yeah, 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 yeah. When a man will cry, a woman smiles. Her shoes have walked 1,000 miles. The sticks of stone can break her bones. She welcomes all her friends and foes. When her spirit's down, she has no time to frown. A warrior is a woman, woman, woman. Mukane gange mulungi nkaniriza nnyo ku Delta TV. Tukole mu programu yaffe eno eyitibwa Mami Eyakolamu, era nga tuba tutunulira olugendo lw'omukyala nga engeri gy'alimu kati bw'aba akunyumiriza olugendo lwe agamba nti ndi yaddeko, naye nga tuba tutunulira kukola yatandika atya mpaka kati wano watuuse. Era nga munnange olunaku olwaleero tulina omukyala gwe tuli naye wano, naye nga sinnaba kukubuulira ani gwe tuli naye kugamba nti amanya gange bampita Sharita mazima wanvu. Nga programu eno eya Mami Eyakolamu ebeerawo buli lwamukaaga ssaawa zibeeremu ku Delta TV. Bw'oba wagisubiddwa osobola ogiraba ku YouTube SHARITAH'SSHOW. Twerabira kubeera ng'osubscribinga ku YouTube, osobola ogendako n'olaba buli mukyala gwe wali osubiddwa nga twamulaga ku TV nga atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano watuuse kwali. Olwo nno munnange mu mboozi gy'abeera atunyumiriza naffe ne tweyambayamba ne tusobola okubeera nga ate tubaako kye twekolera ne tutuuka wonna Katonda wabeera yagadde we tuba tutuuse. Ngamba nti Sharita's Bridal World gy'erinnyo be banyambaza gomesi be bankozeko enviri ne makeup, era nga tuli ku Nkrumah Road wako mazimba kiyita Sal Complex. Sharita's Bridal World tutegeka omukolo gw'omu lunaku lumu nga tulina gowns, changing dresses, maids dresses, gomesi ez'abagole ezipangisibwa saluuni, video, bifaananyi, decoration, cake. Nga tutegeka omukolo mu lunaku lumu ate nga tulina ne School of Beauty nga mu kaseera kano tusomesa abaana abaagala okuyiga eby'enviri. Tutandikira ku mitwalo 10 essimu kweri osobola okubeera nga ate naawe ojja oyiga enviiri. Mukwano ndi musanyufu nnyo twali tuli awo ngera naawe bw'ogenda okola ng'olina omukyala yenna gw'oyagala tukyaze ku TV ng'olaba nti olugendo lwe wali ali yaddeko nga wamulaba ng'atobye naye nga kati ogamba at least munnange nga waliwo omwami ng'atukubira essimu ng'agamba bannange waliwo omukyala ennansana bamuyita mukyala Kintu Marina, munyambe mumuleete olugendo lwe lujja kuzaamu abakyala essuubi. Ate naye bwe twamukubidde teyabadde mubi, n'agamba kuzaamu bakyala bannange essuubi baleke kwetya, nzuuno bannaaye anyumye anyirira akasusu, emirimu gy'akola oba balala be bagikola ng'anyirira nnyo. Tusanyusa omulaba ku TV Mami. Nange nsanyusa okulaba maama neeyanziza nnyo okumpaka kisa kano. Onange okulabikako ku Delta TV mwabo abalondeddwa oba abalobeddwamu oba nga balaga nti abantu abandaba basiima era ne bakakasa nti ddala akwata empola atuuka wala. Kituufu era ddala kamukamu gwe Muganda step by step naye ng'onyirira akasusu. Mukwano nza kisa kya Mukama ne ndowooza Mukama yakikoze naye mbeera nkulusana. Naye n'okunyuma onyumye bebale kusiima maama okumidde byonna byakwerekeza n'ogamba si byalina ekisumuluzo nti alina emmotoka ate si byalina emmotoka nti atambula kiwuuba. Kakati nange emirimu gyange sijja gyeteeka mu maaso. Naye nga mirimu ki egyo? Emirimu gino maama ntetenkanya nga bw'okitegeera nfuba naye ng'okufuba kuno maama kwegamba wali kiringa omuntu banagenda okukuba ekifaananyi n'otunula emabega oba ne kameramani nagamba bakagulawo ndi eyombi kati buli lwetunula emabega bwoti nolaba nga tekijja tekinaba eriyo ensi kuba eriyo ebikyafu olina okufuba okulaba ekyafu tekivaawo oba odda walungi n'osobola okuba nga ekifaananyi kyo kinyuma. Yensonga enkulusanya naye ng'emirimu gyange maama sijja kulwisaawo gyenvudde tobadde walungi. Tusoko tuyanjirireko amannya go gonna. Amannya agange nze
Marina Kintu. Nyalirungi Marina. Marina. Yaliyo mu biseera ebyo. Era senti mutukuvu. Naye ng'amanya agange agankuzizza agange ag'ekika. Nze Nakalembe Marina. Abangi gwe bamanyi nga Marina Kintu. Naye nga Nakalembe lyange. Kintu lyani? Lyali lya bba wange. Naye ne ndisigaza kuba nina abaana. Ate era siraba lwaki ndyeyambula kiki ennyo sikiraba. Nga yali yakuba embaga. Yankuba embaga yali egenda kutuukawo. Naye nga womanyi ne bikyankanana ne bikomaawo. Ali ludda wa ye? Omwami Kintu kati ali Nkokonjeru. Ekyalo bakiyita Ssunga. Tewali buzibu. Ennyabo. Tewali buzibu. Ennyabo. Mulimu ki gw'okola kati ogwaleetedde bali okutugamba nti mugende eyo omukyala Marina? Neeyanziza nnyo nnyabo. Kirungi nnyo. Kirungi ddala kuba omuntu asobola kukkiriza buli bwalaba omulimu ogwo gwenkola omuntu alaba nga mukyafu naye nga si mukyafu ate nga balaba nti esente ntono eza buloka. Mama nkuba buloka ekiki gwafaanana bwoti akasusu dimpo abagomesi okuba buloka nkuba buloka nga gwazikuba oba ng'oteekako bakozi. Kaakati maama buloka ezo nja kugamba omukozi ono muteekako kusamba okusamba okw'okufulumya naye nga okusamba bw'asamba n'afulumya buloka pozi n'okupanga ku tanuulu naye nga bino kutema tema ettaka tabula kubanga nokutabula n'amazzi stage esooka njetabulira netabulira n'azikuba n'asamba n'akuba kwe kugamba kwe kuddamu kuno stage esooka bakuyita kutabula kati eddako kusamba okujjisa oteeke mu katiba ebyo. Ani ateeka mu katiba? Omukubi. Omukubi. Kakati bw'amala ozinteera wansi mukyala n'enze esimbira. Okikakasa bakuyitako awo? N'ettaka nditabula ne linkoma muno mu bisambi. Nga nditabula nga nze nangu bagubanye naye nga kyenkola nkyagala ate nkirinamu essuubi kuba mwensondereza mwenzengattira okitegeera maama. Kaakati bwe mmala nemala okuzisimba nenziteeka ku musingi nze nzeetera ku musingi ng'omusingi gw'olaba awo wabweru. Kaakati nembikka kaakati awo ebiddirira nze n'okukasuka ku buloka ku tanuulu maama nje kasuka ekiki ennyabo. Olina amaanyi nali manyi emirimu gy'abasajja. Ndi mulalu. Omulalu yabagamba nti omulalu yama aba n'amaanyi naye kisinziira mukyala. Gye nvudde wange ono ndowooza nga nsinnatandika buloka zino nze mu ky'omukaaga primary 6 mukyala navanga kusomero saazannyako ku ssomero era sirina mukwano ku ssomero. Ntono oji oba obi abo bamanyi gundi hawayo kino biki naye mukyala ze saazannyako bino bitepo byani nti ate mukuba mujja munyumya naddukanga waka kugenda nkola emirimu egisooka ejje nina okukola nenzira ku kibira nentema emiti gyange nengiyiringisa ku kkubo nenkola entuumo y'enku P6 muzeeyi wange nannoonyeza abaguza b'amasomero bannange nzija bwe ntokwegamba kyenali ndiko kale waliwo ekyajja kindeetera okulaba nga ntuuka okuba omukyala. Katutandikire eddala emabega. Ennyabo bakuzaala ludda wamu tukituukeko kiri mukwano nze banzaala ekyalo omwami anzaala kitange anzaala ye Lawrence Mukasa Bunnya bukadde butta bwerabidde ng'atuula ku Mutala Gamba. Kakati nebanga omusiro gwange neddira mpindi ndi muzzukulu w'amazige nga nva mu mutuba gwa Jiri ezitwe si Bukunja Kyaggwe ndi muzzukulu w'amazige ndi mukunja kwanje ndi mukunja nsanyusa okulaba mukwano enyawo nange nsanyusa okulaba nnyo. Ate maama yagalamira dda naye nga yattibwa buttibwa bamukuba amasasi mu lutalo
twali tudduka nga tusula mu nsiko naye yadde okubako kyano nawaka sirikale ne bamuzindako ne babakwata bali basatu okubiri okusatu n'atoloka babiri ne bakuba amasasi nakati wendi wano sinnaba kuddayo kumanya bwe yaziikibwa naye nga ndi mu kunoonya ssente ngende nnoonye ndabe amalaala ago we gali kuba kati ndi ku nkesi nnoonya nnoonyereza ne waba bagambye nti asigala awo naye nga tumanyi waali kubanga yaziikibwa waka wa muntu wetwali fe twasigala mu nsiko maama ne batugamba maama bamuse ninga namusasi tugawuliddeko twalaba ebintu fe batukuumirako kwelosi kuba mayumba 10 nga bategekedde batutwala evvumba mu kigo ekiboga tuweereza abasisi kubanga tetwali nako baffe naye emikwano maama yali munyumya kale nga alina mukwano gwomu we yanyomezaako n'amugamba abaana abo bazaala gindi nti nange nzaalibwa kyaggwe nga bw'ogambye maama kakati n'agamba nti kitundu kinti bwekiti nti nange banzaala eyo nti nti ye kumba oli akiterese mu bwongo era mu danger zone ezo ezaaliwo kuba ffe twali ddala mu danger zone bamanyiyo natwali kijumagwa kasejjere so awo ne mu president waffe Museveni gye yateeka enkambi eyasooka mu Ssingo era nkugamba nze nzigolaba Marina Nakalembe Marina nze nayingira mu buyeekera nga nina emyaka 7 bannange ani yakuyingizaayo kyanyingizaayo nalina ensonga mu butuufu twali kuba nali bwentyo naye ng'osobola okwawula mu mbeera eyaliwo ng'obwongo bukula mu speed ng'omanya ekirungi n'ekibi embeera eyo bitwali mu danger zone embi ennyo tutasobola kukkiriza kakati nga batutta okukamala embeera mbi ennyumba bazookya batta abantu buli kimu ensolo bazitwala buli kimu kagamba nti nze mu myaka egyo nali mmanya akawanga k'omukazi n'omusajja owawulirawa anti mubasinkana nga mudduse ujja odduka nosanga munno nga yenna ateevuunya ennyama eweddeko omukwano okirabe maama bwe ntyo kati nembanga nange neekyayira mu muzeeyi Museveni bwe yaleeta enkambi ekasejjere mu Ssingo wano kumpi n'ekijumagwa nasalawo mbule ku maama ngende nange nkwate muntu lwaki nange nsobola okulaba nga tulwanyisa abantu bali abasajja baali batemu nnyo atakira batasobola kukkiriza baali baani abo abobote yesi waliwo obumanya nogamba nti oyo muyeekera yamusse naye yamuttanga nze binamanyanga byamuttanga nga be bano bayita kati wali eri mu byalo ate tuli bato youth bagita aba yusi kati nga ffe tumanyi yusi oba kibiina kombe bali bategeeza emiti gino emito kati nga bakukwatako ne baba basajja bakulu ne baba bakyala bakulu nga yajja alookoma nti oyo alina ssente oyo awagira Museveni oba oyo alina kino nga bakola ki kati embeera yaliwo embi ennyo Museveni bwe yajja ekasejjere wali bambi okubeerawo kwaffe kwali kwa musajja oyo era nennyingira yali ekulirwa baali bawandiika abaagala okuyingira baali bawerokaminga babaagala naye nga tebakaka mu buntu oweetwala oyagadde mami n'olumba ng'olina emyaka 7 n'ennumba kuba 7 ogwo ogulaba waliwo oba yatwali tumuyita bamami simujjukira naye nga twali tubeera naye mukyala muwala baali bamuyita Fatuma ye nga baliira ku nsiko naye nga naawe ow'emyaka 7 oliira ku nsiko kubanga bakulekaawo mu open place oba abasirikale ne bakusangawo bakulepinga ntegedde kati embeera eyo n'ekyawa nga ndaba abobote be bakolanga ebyo ennyabo kati mwayawulanga bati mutya ku ba Museveni n'abobote owobote ye yayambalanga combat ate era ye nga atambula kyere kati ate owa Museveni nga bambala leya kakati awo ngoyabula ate nga n'enjogera yabwe n'enkola yabwe bambi yalinga ya kintu kiramu muntu kintu kiramu kitegedde maama era awo twayawuliranga ddala ng'oyingira ogenda otera okuba emmundu ye kati nga waliwo okulwanyisa abobote kakati waliwo abasirikale benneegomba kale batubeerangamu naye ng'olaba bakola omulimu gw'amaanyi kwaliko omusirikale
yali bali bamuyita Kibira omulala nga bamuyita Nnyumba omulala bamuyita Mabirizi naye ensonga ki eyankwasa amannya ago nga neebuuza ennyumba bagituuma omuntu Mabirizi embirizi bazituuma omuntu Kibira bamutuuma omuntu ekibira bakituuma omuntu ddala ddala kati yensonga eyo nakwata amannya naye by that time emyaka gye nalimu basobola kujjukira muntu naye nakwata ensonga eyo kakati nenkwata n'emmundu ezo ze bakwata nakwata Jeffrey nakwata Bafazi ngeriwe singa okugunda ngamaani eyo gundi Jeffrey Jeffrey yo wali agala bakuwe eyo yali amegulini eyo nga bagamba okato ginywesiza bulungi enkusikanya kutwale w'omulabe nga Mabirizi nga yagikwatageka mpulira kitegera kati awo ne tuvaako otalo lunyinjitirawo maama nzijayo kati baatuuka ne tukola gundi eyo mukyaka waabwe nenjiga ennyimba nyimba ki ezaaliwo mukyaka nyimba ki lwojjukira oluyimba olwo kandabe Chibonge cha nini vijana yalihamia msituni situni vijana yalihamia msituni oluyimba mulumba tuli kugundi ku training naye olw'emyaka gyange bampandula nga sijja kusubiyo kugunde mu sobola nga sijja kusobola kutambula ennyabo kati tulire liba kadogo bebateekanga anti kadogo yali asinzeeko kunze kati ate mbaba amaze okumpandula kati kwaliko ba yali akulira enkambi yali Salongo kati noye mukyala Njuba oba waliwo Njuba ne none yakafa olwo mukyala yakafa yakwatanga Kaggo kwegamba ng'omanyira okwatako linnya limu naye olw'okuba nti nayingirako mu nkambi nagezaako okubakwata naye nenvaayo ne mami nannonayo nga laba ndi mutaate zaali nnaku oba wiiki lwetyo bwetuuka eyo tewatyamu kwekyusa mutima nti bannaye nga tebannakuwandula mukyala ataakirozaako yamanyi kubanga ffe twasigala mu ttayo ne tusigala maama bamuse jjajja bamutuga ne kwolwo lwe batuga jjajja nze baali bansonsese mu kakutiya obweru banzitire mu kakutiya naye ate omujasi yaliko w'emmundu yagamba wewe wacha mtoto n'akakwata emabega bw'ati n'akakasuka kati yali ategeeza ki wacha mtoto nti muleke omwana muleke omwana wewe nga yalina mukujisa naye ate neewuunya oluvannyuma bamaze okutta jjajja ate batuyingiza mu ffumbiro ne baggalawo ne batubikka emikeka ne batuyira evvu ne basika kubanga effumbiro lya ssubi ate ow'emmundu yennyini ate yali akoleza essubi tufiiremu ate yali agambye wacha mtoto kati ne twewuunya embeera ebeera mu bantu abo kakati awo nze olw'okuba nali nvudde mu ddenja zooni ey'ekasejjere nali ngenze kukyalira ku jjajja nange mulabeko ne baganda bange naye nga tuyita mu nsiko era kati olw'okuba nze nali mu ddenja zooni embi ennyo nga obukodyo bwonna tubulina nabagamba mu sekendi singa ziizo nti ngenda kusamba ekijji kino kye bataddewo mudduke nga mudduka muti mu bitooke kubanga batunda ssaawa 6 ez'ekiro naye nga balina ejjambi ya mukyala ebyobuse ebiyitirivu nesamba oluggi nembagamba temudduka mulamba lw'emuti mudduka ng'ogira bwoti bwakuba essasi lisobola okumisinga nerikwata ekitooke naye bw'odduka bwoti yaba akupima bulungi tudduka ne tusula eyo ne tuvaayo mukyala entisa yali byamaanyi nnyo ate waayita ebbanga tono ndozanga wiiki singa 2 ne maama ne bamukuba amasasi kwegamba ndowooza olaba embeera eyo kati embeera eyo ngireeta nti bwe tutuuka okugamba nti tukomewo maama bamutta leero ng'enkeera betuteesetese okuva mu ddenja zooni tudde eno tudduka olutalo tutambula n'abaleeta emmwanyi bayitayo Kiryokya tuve Kiryokya tudde Mutetema tufune eggaali z'omuka ezituleeta tujje Ensambya tuloke Ensambya tufune emmotoka etutwala ate Ekyaggwe mu baffe naye ng'omukyalo ono bambi Mukama simanyi gyali oba gyali yatununula mu bali abeerusi okusobola okutulemesa okututwala wa Evvumba nagamba omukyalo yaŋŋamba abaana gye yabazaala ne bwe mba nga nsobodde okubafuna
nefuna wempita sobola okubazzaayo. Mama yali atunda obuntuntu ne tunda bwali busigaddewo nefunamu omutwalo ogwo gumu kubanga ojjukira. Era yantuukira n'ambuuza, Nakalembe, ebintu mama byali atunda wasigazako ku ssente? Konze nedda manya nti nafunako ebyasigalawo natundamu omutwalo gumu naye naguzinga mu kisanja nengusonseka mu kituli ky'ensolosozi nensimba wakati kandaba waweeguli nagamba waweeguli gututwala olw'ensonga nti mmwe muli bato temusasula ssente mu moto. Bekito bwe kyali tutula Kameme ne twatambula mayiro 3 ekiro n'emisana ebigere ne tuzimba tuti amazzi nga bw'olinnyaga gakabe gati ne tutuuka ekiryokya omusajja n'atuwogomakawo mwatundira enku ne tufumbira olunga lwaffe lwe twasimbanga ku Red Cross. Omukyala n'atufumbira ne tulya n'ennyanya zaffe ne tugenda emutetema ne tusulayo ne tulinnya basi yatusuula ensambya ng'ensambya alinayo ki abantu be. Era we twasula ate enkera ne batulinnyisa eggaali y'omukka endala eyatutuusa ebuyukwe mu Kyaggwe ne tufuna basi ne tutwala ezziba oba ezziba omanye ngo gwe ziba ngogwe kati mukyala we butwagira naye ng'ogenda ofuna obuzibu twabonaabona mukyala. Tutuuka ezziba ewa mwannyina nga erinnya lya muzeeyi tumanyiiko eri Mwami Mukasa tetumanyi ddala naye nga feesi bwe tugiraba tugitegeera. Mukasa nga kuliko nga 10. Mukasa ki ono tetumanyi ono naye omulala agamba naye oli yandifaanana mukulu Lawrence. Kati awo tugamba tufudde awo tugenda batugira taata wa mwali ddawa nti ali ku bizinga yanonye enteeze. Mu butuufu taata mulunzi yali mulunzi naye kakano wenjogerera musajja watu akaaba twaha kuba enteeze abasirikale b'Erwamatta ab'Oboti bagenda mu Lukoola ne babba enteeze 100. Ab'Oboti nga baali babi tompulira mukyala. Era amaje mva mwagira gavumenti eriko nze nkyukakyuka bannange twayita ffe ate alabako yatamanya musajja oyo kyeyaffe yatununula egye twali. Kakati nga tutuuka gwaffe ezziba gundi banoonyeza Lawrence banoonyeza abalala baani bangi baali bangi bamukasa Eria simi bamukasa Eri bamukasa Kiyini naye omu n'agamba nedda abaana bano bandi baba Lawrence nga bamunoonya teyalina ssimu nga Lawrence olina abaana be abaali babulira mu ntalo nti ye bali bameka nti bawala 2 nti ye naye siriyo ndi ku bizinga nina obute bwange bwe nateeka ku bizinga naye mwannyina bwagenda abalabe ng'ajja nga batunona nga tugenda mu tawuni Nangunga nga batuweeroka amenga mukwano nga badda mu maziga nga batutwa ebyaliwo maama aliwa nti mufu kati okutuuka eri bannange mulimu ekintu ky'oweewuunya bw'obeera mu bitundu ebirala nga tomanyi wammwe tomanyi ate kiri wammwe. Kakati ffe twamanyanga nti abalaalo abalunda ente baba balaalo tutuuka eri batutolaba ebiraalo ntugamba tufudde batugabye teri agenda tulwanira kati tugende tupakase. Tugenda okulaba enkeera nga tulaba muzeeyi nga yoyo yeye kwe kudda nga twasula tukaaba nga mumanyi babatutte mukyala. Bannange katugende mu bulango bwe tukomawo tugenda kuba nga tweyongerayo ne olugendo lw'omukyala Marina Kintu Nakalembe ng'atunyumiza okuva waje yatandikira mpaka kati wano watuuse naye baaba mwayita mu bizibu tukomawo. Enayo program Mami Eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva waje yatandikira mpaka kati wano watuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami Eyakolamu ku Delta TV tukole.